Mu mwaka gwa 2006 kyategeereka nga bwe waliwo amafuta agaazuulwa mu ggwanga erya Uganda era nga gano gaazuulibwa mu disitulikiti okuli Buliisa ne Hoima. Wano gavumenti ng'eyita mu kitongole ki Uganda National Oil Company Limited UNOC yakwatagana ne kampuni engwira era omulimu gw'okuyiikula amafuta ne gutandika Etirenga wamu ne Kingfisher. Kati oluvannyuma lw'ebbanga ng'omulimu guno gutojjera olwalira baminisita b'ebyobugagga ebyensibo nga bakulembeddwa minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa bakiise embuga okwanjulira Katikkiro omulimu guno we gutuuse. Abakungu okuva mu bitongole ebivunaanyizibwa ku mafuta okuli Uganda Petroleum Authority wamu ne Uganda National Oil Company Limited UNOC balambuludde enteekateeka y'okusima amafuta weetuuse. Proscovia Nabbanja nga yakulira UNOC annyonnyodde nti mu kaseera kano enzi z'amafuta eziwera ddala 17 zaamala dda okusimibwa. Olwaleero we twogerera nga twakasima enzizi 17 ng'okwo kwogatta n'ennya ezasimibwa during development, exploration and development okulaba nti tujjayo amafuta gano era zino enzizi ze zigenda okukozesebwa okulaba nti amafuta tugajjayo. Ku nzizi zino 17 kuliko enzizi ezimu ezigenda okuba nga tusindikayo amazzi kuba amafuta ge tulina gasaana okuyambibwako okuvaayo wansi. Okusinziira ku bano amafuta gasuubirwa okufunibwa mu mwaka ogujja mu mwezi ogw'omusanvu. Byuma bye tukozesa okusima amafuta mu Tirenga project tulina rigs 3 ezisima. Rigs bye byuma bye tuteeka ku wellpad okusimayo amafuta ziri 3 era zikola nga we twogerera zaakasima enzizi 17 era nga tumanyi nti come July 2026 tujja kusobola okuba nga tutandise. Bano bategeeza nti n'Obwakabaka bwa Buganda nawo bwaganyulwa amafuta agaasimibwa. Ya EACOP eyina ebintu byekoze mu Buganda. EACOP egenda kuzimba ekisaawe ky'omupiira e Masaka. Era nga EACOP at least batutegeeza ffe nga ba shareholders nti designs submitting to Masaka City era basuubira nti bwe bafuna approval bagenda kuba bazimba ekisaawe ky'omupiira. Mu kwogera kwe Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza ng'Obwakabaka bwe butawagira kyakutuulira bya bugagga bya mu ttaka wabula okubikolamu ebyo ebigasa eggwanga lyonna. Tuwagira okukozesa ebyobugagga ebiri mu ttaka. Ekyobugagga ekiri mu ttaka bw'otakikozesa obeera nga atakirina. Olinga omuntu alina talanta nga tagikozesa. Oli muddusi toddukangako. Osobola omupiira togusambangako. Osobola okubaka tobakangako. Ekyobugagga eky'omutaka bw'otakikozesa kibanga ekitaliiwo. Era ffe tuwagira okusima amafuta n'ebyobugagga ebirala ebiri mu ttaka. Katikkiro akubiriza gavumenti obutasuulira bitundu amafuta gano gye gaazuulwa wabula okussawo ebisobola okutumbula ekitundu kino. Tusaba nti ng'essente zifunise zikozesebwe okukuuma obutonde bw'ensi, zikozesebwe okuwagira emirimu egikolebwa abantu gye bayimiriddeko ebyobulimi tetubyerabiranga. Gikozesebwe mu byobulamu, gikozesebwe mu byenjigiriza, zikozesebwe okuzimba enguudo, eggaali z'omukka, ebisaawe by'ennyonyi. Amateeka agafuga amafuta agaasayiningibwa gaateekawo ensawo eyitibwa Petroleum Fund nga ensawo eyo egendamu essente eziva mu mafuta. Era nga twatandika dda okufuna ssente kubanga waliwo omusango gwe twawangula. Waliwo eyafuna license n'alowooza yajja gitunda afune ssente zaatambula agende. Abaana ba Uganda baawoza omusango e London ne bawangula. Minisita w'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa asiimye Obuganda olw'obutasimbira nteekateeka eno kuli newankubadde nga waliwo okuwakanyizibwa okw'amaanyi. Amafuta tajja gasima. Munnayuganda ayogera tajja gasima. Akulaba ogenze e Bunyoro okulambula. That was a big statement, a very big statement from the Katikkiro of Buganda. Ne bwe waliiseeyo obuyisi bw'oti n'otoyogera
era ekyo kyandirabikiddwa nga a very big statement. Kyatuwa amaanyi kubanga ab'e Bulaaya batukuba, temusima mafuta, bo baasima dda gaabwe, bajjuza dda, baagala tusigale nga tuleebeeta bo. Ate gwe Munnayuganda mu kifo ky'okwenkalejinga ogamba jagasima. Okusinziira ku bano, liita z'ebipipa by'amafuta ezisukka mu 670 ze zisuubirwa okusimwa. Branch Biruya akusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.